tutuuse wala. Kikitegeeza tayagala Yese Kikubo yali mu parliamenti y'ebisanja ejimiti ni term limit. Yoyo Siodo. Bibakola bena muto bimanyi. Bimukwasa ensonyi. Singa se Kikubo ne banne tebali anguzi ne bali ya sente ne bajjako ejimiti term limit singa tuli wano ng'eggwanga. So takyagala takikiririzaamu. Naye ayinanza byagala okuyisaawo amangu n'ebizibu ebirala bingi nnyo naye Mugaali bwali musajja mukulu muwekitiibwa kivuga ngamba nti ensonga yeetambule etuuke weeneekoma manyi ejja kutuuka weekoma naye nnyini agiriko agimanyi ntasobola giggusa. Kyo kinneewuunyisa engeri gy'oyogera okiraba tekirina wekiraga ate ogamba ne nannyini yo amanyi terina gyeraga naye nnyini akimanyi era singa yali ensonga gyemanyi nti ejja kubaako obuzibu gyendi singa oba olaba ndi mu kooti ndi mu injunctions kyokka ekinnumye nti abantu abalinga awo naluse Kikubo gwendabidde emyaka asobola okuba nga akulembeza erinnya lyange okuyisaawo byagala okuyisaawo kyabulabe nnyo naye Mukama atuwangaaze. Nawe kitiibwa okyoyogedde kyenjagala okumatira ennyo otuwadde process clerk finance committee ensimbi ezo zayisibwa parliamenti. Omutendera ogusembayo okuyisa embalirira kubeera kuyisa bill gye bayita appropriation bill. Bill eyo oba etteeka eryo okuyisibwa Speaker wa Parliament ava mu ntebe ye n'atuula oba muyitira chairperson n'asoma buli figa egenda ku buli nsonga yonna. Kyokka nga ojjako okusoma figa chairperson wa budget committee alambulula okumala ndoza essaawa nga 4 namba nga ali ku floor ya Parliament buli vote buli figa erimu ekyo kyekikolebwa. Naye abaka ba Parliament si bangi nnyo abategeera embalirira bwetambula. Bangi nnyo basanyuka nnyo okulaba musaala gwabwe bagwongezeddwa era bw'omubuuza nawulidde n'abagamba nti commission terina buyinza bukola ebyo ne bw'omubuuza nti mu kawaayiro kimu etalina buyinza naye eyo si ensonga enkulu. Nakino kankitegeeza abatulaba ekifo kya leader of opposition kyekimu ku bifo bye tuyita constitutional positions era position ebifo ebyo omuli speaker, deputy speaker, prime minister, leader of opposition, commissioners byebifo ebyogerebwako mu gye bayita Administration of Parliament Act nga Parliament yeyina okusalawo engeri gyerabirira abantu abo abali mu bifo ebyo. Ekyokubiri abantu abo bonna benjogeddeko ng'oggyeko leader of opposition Parliament yali tekolanga nteekateeka ebawa akasiimo kabawummuza. Speaker ne deputy balina akasiimo era baweebwa akasiimo okusooka bava mu nsi omuli entambula buli myaka 5 ne bwe beefudde bagiguzeeyo n'effenja bakwenda omuli okulabirira amaka gaabwe osasulira amasannyalaze kubawa badriver mazzi n'ebirala ebyo babibawa ne prime minister bw'atyo. Naye okuba twetambulira mu byobufuzi ebyefubitizi leader opposition mu bugendere ovaamu kolaki bamuleka ebweru. Commission eno bwe yatuula negamba nti buvunaanyizibwa bwaffe eno yali nsobi era mu byobufuzi ebyobutegeevu kino kirina okukola. Ne babeerawo enkaayana y'amaanyi ne bagamba nedda tubeeko n'entandikwa kubanga tukkirizibwa okuwa akasiimo leader of opposition nga commission ffenna yeetukozesa. Dansani Busuulwa Nsubuga n'Ensubuga Siririo Busuulwa bw'aba ayitayalinga mu terefayina boodi n'etuula n'emuwa akasiimo bashahuda tebasobola kugamba nti mulina buyinza obwo nga mina tuweeri. Ekisooka etteeka likkiriza rekodi weeri waliwo n'abali bagamba nti mwali conflicted temwali badde temutuula mwali ku nsonga yammwe temwali badde mu commission. Ekisooka n'obabuuza nti mulina video ya commission ng'etudde engeri ensonga egyo yakwatibwamu. Ekyokubiri mukimanyi bulungi nti ne leadership code yemukootinga ewa exceptions basobola okutuula mu lukiiko lwe lumu ne tubawongeza omusaala nga naffe kwetuli oba olaba simple logic
ffe tutuula ababaka ba parliament netuongeza parliament nga nawe oli mbaka wa parliament nga nange ndi mbaka wa parliament ngoli conflicted era ate era nga ali conflicted kasoba kituuka ku kino ndi conflicted kiri siri kati n'omanya nti bano bagezaako kubuguyaza bantu nene kye baliko bakitegeera ensonga bakinagamba nti ndooza n'abagenzi mu kkooti tebalina nsobi kiwa omukisa eggwanga ensonga zino zirambulwe bulungi zitegeerebwe naye na kino kankyogereko ensonga lwaki baweebwa akasimu walwadde yadde lwaki bakuwa akasimu bakuwa kaki wakoze kaki wakoze eki ekyenkizo president yaga bamusiima ki bamwebaza ki yabakolera ki lwaki bamusiima Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable naye kati naye omubuuza nti ye bali afuluma ke bali bamwebaza ki so nkola mu office z'ebyobufuzi okuwa akasimu naye na kino si buli mubaka wa parliament ndi yali lopu yali omu nga speaker bwabeera ki omu bw'oba oba leader opposition oba weetisse ekitiibwa ky'eggwanga eky'ekibiina kyo ekya parliament ne constituency yo ensonga lwaki commission egamba nti bw'obanga obadde speaker oba lopu tosobola kubeera eyo n'otambula n'oba tokyasobola nakkuba ngatto ddagala ekitiibwa ekyo ky'obadde weetisse ku lw'eggwanga kiba kikkakkana so kya butegeevu mu byobufuzi okulabirira abantu abatudde mu office ezawaggulu kubanga batambulirwako ekitiibwa ky'eggwanga batambulirwako ekitiibwa ky'ekitundu kyabwe eky'abantu baabwe osalawo ebintu bingi nnyo ku lw'eggwanga bw'obanga leader opposition nandibadde nze tebabimpa okola ebintu bingi nnyo ebinyiiza abantu mu parliament oyimiriza sente nnyingi nnyo n'olinnya ku baminisita ku bugere bano bajenero ku bugere ensonga kibagamba nti bw'ofuluma woofiisi bakuwa obukuumi nze tebabumpa kubanga osobola okugamba nti oli ayinza okukulinaloga nti oluva mu woofiisi katukulinde nga tolina tolina bukuumi mu nsi z'abantu abagunjufu nga si bafubitizi ebyo bikkanyizibwako yatebeera debate debate yokka ebeerawo nti kiki ekisaanidde okukolebwa byebateesaako ebintu omuntu ono kiki ekiba kimuweebwa so si kugamba nti togwanidde bakwebaza ki si kwebaza bwebaza nti mukolo gwakwebaza kutegeera kinyusi kya buvunaanyizibwa muntu wabadde akola mu nsi ye naga nti atambulirako obuvunaanyizibwa buno ekitiibwa ky'abantu be ekya constituency ekyekibiina kye n'olwekyo agwanidde okuweebwa ekyenkizo gwabuuza nti bakuwangaani obadde otegeera buvunaanyizibwa bwenkola oba obadde bumwekizayo lwaki sivaako eno nenzija mu kitundu kyaffe ekigenda okusembayo naye eyitibwa amaaso ku ggwanga nze busuulwa ye owekitiibwa honorable Mathias Mpuuga Nsamba.